Oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Okay, buterevu oli ku Bokati TV nze Sula Senyonga. Olunaku olwaleero Neera tukomyewo. Olunaku lwajjo nabagambye ensonga zange ne muyomba. Ne bagamba nti Bobi Wine yandiikanga nga consultation takoze wadde neemu. Era wandiikanga nga n'akaballot paper nga nako takalinyeeko kubanga watomaliriza munaye ebisaanyizo bikwetaagisa ku Electoral Commission oba tolina kyogenda kugira. Ojja kgenda mu kooti owaabe emisango bagyongere bakole batya. Era n'olwaleero it has happened. Bobi Wine takkirizibwa kukola consultation gy'abadde agenze Lira era olubadde nga yakatuuka bw'ati poliisi n'emwekiikirawo ne mugamba takkirizibwa. Agezezaako okubabuuza nsonga ki gye bamuwa lwaki talina kukola consultation because bamugambye yabawandiikira ne bamugamba talina kukola mu kifo kiri open. This time babadde bafunye ekifo nga kya munda Lira mwennyini naye era still bamulemesezza nga bagamba alina okufollowinga kye tuyita public order management. Etteeka eryo nti abadde alina okufollowinga balina omuwa obukuumi balina okukola bitya. Bw'atyo Bobi Wine ngenda kubeera nga mubawa mu bigambo bye tuwulire biki byayogedde nangeri ki gyayogeddemu mpozi n'abantu bano bamaze bw'atyo n'asiibula Lira bakomewo e Kampala. Observing the law and giving as much opportunity to the Uganda police as possible to expose themselves. Now, Honorable, with this, if these situations continue to happen like this in all the areas that you are going, what do you think can be the best option to overcome these loopholes? Well, it is not going to continue like this because nobody is above the law. The police officers are the custodians of the law. They are supposed to observe the law, and they must observe the law, and the law is bigger than them and stronger than them. So they must respect the law. All of us must respect the laws of Uganda. Can you please give an information or your conclusion to the people of Lira as long as a whole? The people of Lira should know that this is a just cause. We are not fighting against anybody, and also the police officers should know that we are not fighting them, we are fighting for them. We're trying to build a Uganda that makes sense for everybody, that has equal opportunity for everybody, that gives dignity to everybody, including these police officers, our brothers and sisters who are suppressing us. They know we are fighting for them as well. Okay, Honorable Muruganda. We are in Lango and you want me to speak Hello, Caleb Lang. Well, tuli wano Lira twatuukiriza buli kitwetaagisa mu mateeka okukola. Olunaku lw'eggulo poliisi yasitopinze consultation meeting yaffe negamba nti baagala tukolere mu kizimbe tebaagala tukolere bweru nga mu kisaawe. Twagenze maaso ne tusasula ssente ne tubukinga hoteri wano naye ate poliisi ze negamba tetusobola genda maaso nga tena nsonga yana gye tuwadde. Well, DPC tatuwadde ensonga agambye meeting yammwe eri cancel. Simple. Ekikulu kiri nti tetugenda kugwa mu maanyi, tetugenda kulekerawo. Tuli wano Lira era tugenda ku making sure tusindikiriza bano abantu bagondera amateeka. Abapoliisi n'abasirikale n'abakuuma ddembe bonna balina kukuuma ddembe si kwonona ddembe, balina kukuuma amateeka si kumenya amateeka. Saawa zino bo balaga nti omulimu gwabwe gwe bakusinza okwasa amaanyi gw'okumenya amateeka. Tetugenda kulekeraawo kubanga tewali ali waggulu w'amateeka, buli omu alina okugondera amateeka n'abapoliisi bange. Oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV.